Abamu kubegwanyiza ifo by'obukulembeze mu district wa Kisonga bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa district eno Betty Ethel Nalwima wamu n'eyegwanyiza ekifo ky'omubaka wa municipal Nansana Zambali Blasio Mukasa n'abalala olwalwo basibye batalaaga ebitundu ebyenjawulo mu municipal Nansana nga bapeereza abalonzi okubassaamu obwesige babalonde. Bano bwe bayita nga bayimirira okubuuza ku bawagizi baabwe nga kwotadde okubasaba okubalonda basobole okwakolera ku bibaluma. Omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka 2026 buli awali amulera bo abalonzi bakosezza omukisa guno ne balumbojja ebizibu ebibabuza otulo nga ku bino okuliko emisolo egiyitiridde gye bagamba giviiriddeko bizinesi ezisinga okugwa. Omuzibu okusokera ddala tetulina mazzi ga taapu bubi nnyo n'enguudo zaffe zino ate sizetaagako mala mu Uganda wange. Ate babo ku baboodabooda bategeeza nti abaguza pikipiki ku bbanja bafuukidde akayinja mu ngatto nga kati omuntu okusasula piki okugimalayo kimwetaagisa obukadde obuli mu 12. Piki ogivuga miliyoni kati waliwo avuga wano ali mu miliyoni mu 12 yakavugako obukadde kamu. Meya wa division y'Egombe Kabembula Kasirivu Ronald ekizibu ky'obutaba n'amazzi amayonjo akitunuza ekitongole kivunaanyizibwa ku kubunyisa amazzi mu ggwanga Uganda kyagamba nti kikola emirimu ngeri y'ekigayaavu. Ensonga y'amazzi kusomoozebwa nze nkyewuunya n'omugaso gwa National Water waffe natukimanyi nti wano mu Nansana Municipality National Water yetusaavinga naye bakoze kasoobo naffe nga local government tumenyeka tetulina funding zimala oli awo ne poliisi tetukkiriza ey'okusima ensisi so tusaba National Water ekole kyonna ekisoboka. Omubaka omukyalo wa district y'e Wakiso Betty Ethel Nalwima bano basabye okwongera okumwesiga asobole okugenda mu maaso n'okola ku bizibu ebatawaanya. Babambula akabeere kabeera ebweru n'ebirala ebizze bibeerawo nga batulemesa enguudo ziyitamu naye tubagamba temukoowa mujje tukalonde mujje tukakuume mujje tubeerewo kabalibwe ate bwe bamala tubeerewo kalangirirwe ebyo tubasaba kibugume nga bannawakiso tube nga tulonda akalukalo tukyuse Uganda. Ono alambulidde ku bintu ebyenjawulo byazze akolera bannawakiso mu kisanja ky'anaatera okukomekereza. Lwaki mulina ensonga lwaki mulina okuzaayo Nalwima mu paliyamenti ya Uganda munasonyiwa nti kati enfuufu ebasumbuwa naye wakiri Nalwima ng'ali mu paliyamenti wetwongedde okwogerera enguudo nga zino luno lw'Ssebuto olubasumbuye ebbanga naye eddoboozi tetuliteekayo naye mbanga kati wakiri lugenda kula kolansi naye ebyo ng'obiresse mwalaba wali amatugga wendayimira n'abantu abajja omuliro nakatuki abanja okulanga compensation yaabwe. Munnamawulire Zambali Blasio Mukasa yegwanyiza eky'omubaka wa municipal Nansana alaze obunyamivu olw'abatuuze b'e Nansana obutajjumbira kulonda abakulembeze balina kubakiikirira kyokka nga balina ebatawaanya nkumu kyagamba nti kyetaaga okukyusa. Tulina okusomoozebwa kumu abantu mumanyi obutalonda mu kulonda okuwedde abalonzi mu Nansana municipality emitwalo 16 temwalonda. Tubeegayirira bassebo ne bannyabo mugende mulonde tusobole okukyusa gavumenti eno nga tuyise mu kalulu kubanga akalulu kano twakalangirira twakatuma akalulu ak'okwekalakaasa. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku STV Agalero.